mwongere engalo. Mwebale nnyo ddala. Ow'eggombolola eno sebo naawe weereza omugenyi mukrise. Omugenyi waffe omukulu wamu ne bwesi babiri temutya. Ono yakiikirira Kawuga Mukono. Era njagala kubasaba nti mu mbeera eyo ensangi zino tulina ebisoomooza bingi sigenda kubigendamu nnyo olw'embeera y'obudde nga bwefaanana naye tulaba nga enguudo zaffe mbi nnyo era wano tulina sports embi gamba ng'okwaguza okudda ekyuma ogenda okweyongerayo obufunyo mu Town Festival baatuloopedde nga wazzeewo olwoko oluwanvu nga begali ku Paris Corner nawo wabi nnyo ekipiira ku Smart Nabuti Lweza omwala gujja Ggomola ne Nabuti ate ne Kasasiro naye wadde ng'abadde tufubye nnyo naye tukyalina omulimu omunene okukola ki okwongera tugala kwebaza abakozi ba gavumenti ne bakulembeze bannange nti wadde tulina okusomoozebwa okwo tufubye nnyo okulaba nga tuyamba ku mbeera naye olwokuba tulina okusomoozebwa nti gavumenti kati ensimbi zisukana zigenda e Kampala ate ne ziriwaayo nnyo ate nalina bbalo pirosi we zikomawo ne zikomawo mu buwagu nga tezikomyewo nga bwe zaagenda naye abakozi ne bakulembeze bannange tufubye okulaba nga tuli bakkakkamu tusobole okuba nga tukola emirimu gye tusobodde okukolako. Njagala kubategeeza nti ng'obukulembeze bwa Central Division tuli bagonvu era bakkakkamu tugoberera nnyo government policies tuzisse mu nkola era emu ku ezo eyogeddwako wano eya parish development model tugiweereza naye okusingira ddala njagala okubabaza abasentebe b'emiruka bano abana mimiro balabeko njagala nze ndi chairman wa division kakati bayibuli egamba nti amanye ebingi alibuuzibwa bingi naye abantu abakoze omulimu omulungi ennyo mu bugubi kubanga gavumenti PDM ezira ekyuka buli kaseera seminala kulopera amateeka ga PDM ekirala ennyo buli gakyuka abo ne bakola omulimu ne bagugusa ate ne bakyusa amateeka ne baddayo buto era abantu bangi abali balina okufuna ensimbi tebazifunye lwa nkyukakyuka ejja eteekebwa mu mateeka ga PDM. Tusaba nti abaagisengeka bajje batuyamba ate naffe abakulembeze tetufunye okusomesebwa kumala wadde nga baagiteka kwerusitu naye envunaanyizibwa okulondoola ensimbi naye tebaateeka wadde omusomo gwonna okujja okusomesa okunyikiza enkola ya PDM naye ng'abakulu abo twagala okwebaza bafubye nnyo okulaba nga PDM etambula era akuba Central Division yekyasinze mu disitulikiti y'e Mukono okukola obulungi. Njagala kwebaza nti mwebale nnyo mwebale ddala nga sigenza wala basaba ne bannyabo kwe kuzifuula ez'ekibiina era abantu bali wano abasinga balowooza nti PDM wa NRM ate era ne mu mbeera eyo naffe ng'abagitambuza oluusi bwe tugyogera ne tuwabya abantu kuba oluusi otumantulize wano eno nga tugamba nti Museveni tova ku main Museveni oye bannange Pulezidenti Museveni waffe ffenna kiddemu Pulezidenti Museveni waffe ffenna njagala abatambuza PDM ne projekiti endala okutegeeza abantu nti waliwo Museveni chairman wa National Resistance Movement ne waliwo ne Museveni pulezidenti w'eggwanga bwe tubanga tuzze wano nze ndi chairman wa National Unity Platform mu Mukono Municipality naye ndi wano mpeereza abantu ndi chairman wa division yaki ebyange ebya NUP mbizaayo n'ebikola kakati bwe nkoma wano n'enkola ebya gavumenti ya Mwami Museveni gyakola ki ensobi tetukola basaba ne bannyabo kwe kubanga tugatika ebintu bino ne tujja wano eno bwe tumaliriza ne tugamba nti Museveni ki olwaleero tetuli mu campaigns tuzze kutuukiriza buvunaanyizibwa bwa gavumenti so si ebintu bya Mwami Museveni so si ebintu bya NRM tuli wano eno okutuukiriza policies ne projects za gavumenti sandyagadde abantu abali wano nga si ba NRM bafiiringe out of place njagala buli muntu ali wano awulire emirembe
batuukiriza obuvunaanyizibwa tuweebwa mu kibuga Mukono era nsaba nabo beekuleko mu mwoyo. Abakuzeemu mu myaka era atuula ku mutala gawale Nakabago. Bano bonna bazze nga tebeesazeemu okujja tambuza pulojekiti yaki ya gavumenti. N'olw'ensonga eyo njagala kusaba ssebo omugenyi omukulu nkimanyi nti gwe chairman wa NRM Mukono district naye zze okulambula n'okulambulula ebyo ebikolebwa. Mbadde ngeza kwogera ne bannange nti ffenna tupresentinga manifestos zaffe ez'ebibiina ebyaki ebyenjawulo naye bannayuganda osanga baagamba nti no tugeze n'eno yaani ya NRM. Katebera NRM kasita tumala campaigns president walaira abeera wa ggwanga manifesto efuuka ya ggwanga. Yensonga lwaki nange wa NUP bw'ejja nga waliwo projekiti ekolebwa mu gavumenti nange ngisindiikiriza neyongera maaso nga ngiwagira. N'olw'ensonga eyo mbasaba bwe tuba nga twadressinga abantu bano tubadressinge nga twadressinga abantu b'eggwanga so si ffe ng'aba NRM. Eyo mesaje yange esinga obukulu nti twadressinga abantu bano tubaguze projekiti eziva mu gavumenti nga eggwanga lyonna tugatta awamu so singa abaaki aba NRM. Singa kibadde bwe kityo nandibadde nga chairman wa NRM ajja abanirize wano naye nzize wano nga chairman wa Central Division. Kale mbaniriza nkyala Edith Kalibala tabaddewo sebo omutaka Maje badde ngamba nti abantu okulowooza nti projekiti zino zibeera za kibiina ensonga lwaki aba misinga out naye batafuna ki ssente. Maliriza nga mbakubiriza musaba ne bannyabo projekiti yonna ezze evudde mu gavumenti tugyettanire kubanga projekiti zino zijja kutuyamba kutujja mu bwavu. Leka kusigaleyo ng'ogamba tisijja kugendayo kubanga ndabye mwami Lubega nga yayogerera ku muzindalo nga yambadde yero nedda. Akolanga business sector ekiseera Constituent Division. Mu bufunze twebaza gavumenti olw'okuterawo program eya emyuka olw'ensonga nti bwe buyungiro ku gimu egiyambako okujja abantu baffe eggwanga. Mukama waffe nga bw'omanyi obulungi nti emyuka gino kiri constituted ku constituency era nga ffe tulina Mukono municipality nga constituency. Twafuna ssente obukadde 33 ku buli koowe erya sako nga bwe twalandikibwa mu emyuga guideline nga muno mwe mulimu n'omwuga ogwa sako leaders bwe lwasolwamu ogwafuna obukadde 5. Ssente ezo sako zino nga tulina sako y'ababodaboda association ne tuba ne bodaboda ya Mukono eyaba Mukono municipality constituency women entrepreneurs sako. Mpozi ekyenjawulo ssentebe nti abakyala bano bonna waliwo abamu abeegattira mu sako zino era nga bazze bwe bali wano eno okwongera okukatiriza nti nno ssente zino zabatuukako. Muno mulimu sako ne tuba ne ba fish farmers sako, then ne tuba ne ba producers dealers sako, then esembayo nga yeya elected leaders sako. Abantu abamukama wange bonna bafuna essente ezo nga bwe zaava okuva mu gavumenti era twongera okwebaza gavumenti olw'okutuukiriza omulimu ogwo. Mukama waffe ki kye tusobodde okufuna muno bwe tubadde nga program yaffe eno Mukama waffe era tusobodde okusomesa sako zino obuvunaanyizibwa bw'aba committees naddala associations nti twakizuula nti nno obuzibu buva ku bantu butamanya ninakola ki okuzanya namba ki mu sako. So kati abantu abo bategeezeza obuvunanyizibwa chairperson obuvunanyizibwa bwebuno secretary obuvunanyizibwa ku kino. So tulowoozeza nti no ekyo kijja kwongera okugunya ebibiina byaffe
eby'emyooga. Tugezezaako n'okulaba nti nno saako zino zikuuma ebiwandiiko. Mukama waffe saakos bwe twazitandikawo abantu abamu baali nga tebasobola kuwandiika okukuuma documents n'ebintu ng'ebyo, naye kati bwe twogerera abamu basobola okuba obuyirizi nti basobola okuwandiika n'okukuuma records bulungi. Mukama waffe neera nga program bwe begamba tugezezaako okuyunga saako zino ku financial institutions endala era n'okulaba nti nno nga tubogiya okulaba nti bano babatya ssente. So kati ssente zitwaba zaali ntono naye ate saako zezimu zisobodde okufuna ssente awantu awalala ne zigatta ku zino gavumenti zeyakola ki zeyabawa. Mukama waffe by July 2025 ono ye kansala akiikirira abavubuka yakiikirira abaliko obukosefu ku mubiri mu Mukono Central Division n'okubasomesa okwetaba mu nkola za gavumenti oba mu puroguramu za gavumenti. Tutraininga oba tusomesa abantu okusoma kw'ekikulu, okuwandiika, okusoma n'okuwandiika. Era tukubiriza community okulaba nga basitiikinga ku mateeka agafuga abaana. Era twongera okukakasa community okulaba nga bagoberera laws, obligations bya gender. Central Division erina emiruka 4. Tulina Gulu, Ntaawo, Namumira n'Ensuube Kawoga. Era ebyalo bikola ebyalo 42. Sorry, 41. Tulina programs ez'enjawulo eza gavumenti zetuleetera okutujja mu bwavu. Kwezo tulina parish government model, tulina abantu abaliko obulemu gye bayita PWD grant, tulina UWEP y'abakyala, tulina SECPO y'abantu baffe abakuze emyaka okuva ku myaka 69 paka ku 7. Tulina puroguramu yaffe ya SAGE eyo nno y'abantu abakuze mu emyaka 8 n'okudda waggulu. Ezo ezimu ku puroguramu zaffe gavumenti zetuleetedde okwejja mu bwavu. Bwe nayogera ku PGM nyinza okusulawo kubanga njagala okukamala. Ze PGM entambulira mu musaayi. Baleeta puroguramu eno kujja muntu wa wansi mu bwavu okulaba ngasobola okweyimirizaawo. Era mu kyo tumobilizinze abantu baffe groups eziwerako so far groups 54 ziri free registered newankubadde abasubmitinga sorry Ntaawo nefuna obukadde 140. Era njagala kubasaba nti mu mbeera eyo ensangi zino tulina ebisoomooza bingi sigenda kubigendamu nnyo olw'embeera y'obudde nga bwefaanana naye tulaba nga enguudo zaffe mbi nnyo era wano tulina sports embi gamba ng'okuwagiza okudda ekyunga ogenda okweyongerayo obufunyo mu Ntaawo Festino batulopedde nga wazzeewo olwoko oluwanvu abagala ku Paris Corner nawo wabi nnyo ekikira ku Smart Nabuti Lweza omwala gujja Gomala ne Nabuti ate ne Kasasiro naye wadde nga abadde tufubye nnyo naye tukyalina omulimu omunene okukola ki okwongera tugala kwebaza abakozi ba gavumenti ne bakulembeze bannange tiwali tusomoozebwa okwo tufubye nnyo okulaba nga tuyamba ku mbeera naye olwokuba tulina okusomoozebwa ti gavumenti kati ensimbi zisukana zigenda e Kampala ate neziriwaayo ennyo ate nanabbalo pirosi ezikomawo nezikomawo mu bibuwagu nga tizikomyewo nga bwe zaagenda naye abakozi ne bakulembeze bannange tufubye okulaba nga tuli bakkakkamu tusobole okuba nga tukola emirimu gye tusobodde okukolako. Njagala kubategeeza nti ng'obukulembeze bwa Central Division tuli bagonvu era bakkakkamu tugoberera nnyo government policies tuzisse mu nkola
era emu ku ezo eyogeddwako wano eya parish development model tugiweereza naye okusingira ddala njagala okwebaza basentebe b'emiruka bano abana mimire balabeko njagala nze ndi chairman wa division kakati bayibuli egamba nti amanye ebingi alibuzibwa bingi naye abantu abakoze omulimu omulungi ennyo mu bugubi kubanga gavumenti PDM ezeekyuka buli kaseera seminala kulopera amateeka ga PDM ekirala ennyo buli wiiki gakyuka abo ne bakola omulimu ne bagugusa ate ne bakyusa amateeka ne baddayo buto era abantu bangi abali balina okufuna ensimbi tebazifunye lwa nkyukakyuka ejja eteekebwa mu mateeka ga PDM tusaba nti abagisengeka bajje batuyamba ate nafe abakulembeze tetufunye okusomesebwa kumala wadde nga bagiteka kwerusitu n'envunaanyizibwa okulondoola ensimbi naye tebaateeka wadde omusomo gwonna okujja okusomesa okutunyikiza enkola ya PDM naye ng'abakulu abo twagala okwebaza bafubye nnyo okulaba nga PDM etambula era Mukono Central Division yekyasinze mu disitulikiti y'Emukono okukola obulungi njagala kwebaza nti mwebale nnyo mwebale ddala nga sigenza wala basaba ne bannyabo kwe kuzifuula ez'ekibiina era abantu bali wano abasinga balowooza nti PDM wa NRM ate era ne mu mbeera eyo naffe ng'abagitambuza oluusi wetugyogera ne tuwabya abantu kuba oluusi otumatuze wano eno nga tugamba nti Museveni tova ku main Museveni oye bannange Pulezidenti Museveni waffe ffenna kiddemu Pulezidenti Museveni waffe ffenna njagala abatambuza PDM ne projekiti endala okutegeeza abantu nti waliwo Museveni chairman wa National Resistance Movement ne waliwo ne Museveni pulezidenti w'eggwanga bwe tubanga tuzze wano nze ndi chairman wa National Unity Platform mu Mukono Municipality naye ndi wano mpeereza abantu ndi chairman wa division yaki ebyange bya NUP mbizaayo n'embikola kakati bwe nkoma wano n'enkola ebya gavumenti ya Mwami Museveni gyakola ki ensobi tetukola basaba ne bannyabo kwe kubanga tugatika ebintu bino ne tujja wano eno bwe tumaliriza ne tugamba nti Museveni ki olwaleero tetuli mu campaigns tuzze kutuukiriza buvunaanyizibwa bwa gavumenti so si ebintu bya Mwami Museveni so si ebintu bya NRM tuli wano eno okutuukiriza policies ne projects za gavumenti sandyagadde abantu abali wano nga si ba NRM bafiringe out of place njagala buli muntu ali wano awulire emirembe projekiti eno si ya NRM projekiti eno ya ggwanga abana bonna bazze nga tebeesazeemu okujja tambuza projekiti yaki ya gavumenti n'olwensonga eyo njagala kusaba ssebo omugenyi omukulu nkimanyi nti gwe chairman wa NRM mu Mukono district naye zze okulambula n'okulambulula ebyo ebikolebwa mbadde ngeza kwogera ne bannange nti ffenna tupresentinga manifestos zaffe ez'ebibiina ebyaki eby'enjawulo naye bannayuganda osanga baagamba nti no tugeze n'eno yaani eya NRM katebera NRM kasita tumala campaigns pulezidenti walayira abeera wa ggwanga manifesto efuuka ya ggwanga yensonga lwaki nange wa NUP bw'ejjanga waliwo projekiti ekolebwa mu gavumenti nange ngisindiikiriza neyongera maaso nga ngiwagira n'olwensonga eyo mbasaba bwe tuba nga twadressinga abantu bano tubadressinge nga twadressinga abantu b'eggwanga so si ffe ng'aba NRM eyo mesaje yange esinga obukulu nti twadressinga abantu bano tubaguze projekiti eziva mu gavumenti nga eggwanga lyonna tugatta awamu so singa abaaki aba NRM singa kibadde bwe kityo nandibadde nga chairman wa NRM ajja abanirize wano naye nze wano nga chairman wa Central ki Division kale maaniriza tabaddewo sebo okutaka maje ku kkubo oba mu myala kubanga ffe yakitukusiza wamu obutonde bw'ensi ate n'endwadde zijja kutulunga nga eza kolera emenya amayumba g'abantu esudde ebirime byaffe naye ate okusingira ddala enoonye nnyo amakubo gaffe
newankubadde nti agamu gadde mu mbeera mbi naye kati ate gasusuddwa omulamuzi. Njagala kusaba bannamukono nga bebagumiikiriza nti essaawa zino tusobola kulinga makubo kubanga ate tugalima tugenda kwongera kwonoona naye tuli mu nteekateeka newankubadde nti ffe nga Central Division twakwata ensimbi ne tugattako municipality egula tractor ekyali mpozisi ey'okugifuna procurement process ekyali mpanvu naye nga tugenda kweyambisako ku tractor empangisi tugende nga tulimako awabi paka tractor yaffe gye tuli mu kugula bweneetuuka naye nga njagala okusaasira bannamukono nti enkuba eyonoonye amakubo aga koolaasi n'ag'ettaka emifulejje ne gizibikira ne gyabika naye ate awamu nga kivudde ku bantu baffeko mu mifulejje ne giba nga gizibikira amazzi ne gawaguza era abantu bangi bakoseddwa naye tulowooza nti mu bbanga ttono enkuba ejja kuba nga ekkakkanye tutandike okulima ku makubo ago. Ensonga y'okusuula ebisaaniiko tuli mu kusomesa abantu baffe kubanga oba osomesa omuntu omukulu oluusi ayinza okulwawo okutegeera ky'omugamba naye nga tukubiriza bannamukono tujja kukoowa nti bannange tokwata bisaaniiko kubiyiwa mu kkubo tokwata bisaaniiko kubiyiwa mu mufulejje tusaba abantu ebisaaniiko basigale nabyo etteeka eririwo nti buli muntu asasula ebisaaniiko bye naye tusigadde nga tukyayambako nga kanso otumenti eri abantu ab'enfuna entono abanafu mu mbeera eyo tukyafuba okulaba nga abantu abo tubakwasizaako naye ng'etteeka liri nti abantu basasula ebisaaniiko byabwe tubasaba balina obunafu baagoba abakulembeze mu PDM era olaba nti bwe baavaayo baagitwala ku miruka ate ne beesigisa nnyo abakulembeze ba NRM okubitwala mu maaso tetulowooza nti nabo bennyini bwe baagikwasa tebaafuna kusomesebwa kumala. PDM buli wiiki ekisa amateeka ge bawadde abantu nga bagakoze bulungi nga batandise kuga nti abantu batusufuna ensimbi ate wiiki eddako nga bakyusa amateeka nga baddeyo buto n'abagiteekateeka nabo ndowooza yabagwira bugwizi kubanga bingi ebibulamu ne tulowooza era nga wetuwa amagezi nti abakulembeze baali badde nga tebalekebwa bweru mbere okutambuza PDM eno kubanga ffe abakulembeze tutuuka nnyo eri abantu singa batusomesa kyangu nnyo okusomesa abantu baffe okusinga okulekera ab'emiruka bokka besomesa abantu omulimu ogwo munene nnyo. Ensege z'amateeka gano agakyuka buli wiiki agawandudde bangi. Amateeka ago gazina okuba nga tegawandudde buwanduzi bangi naye galeetedde okukeereya ensaasaanya y'amawulire amatuufu n'enkola ya PDM. Kyovuddwa olaba buli kaseera abantu babeera mu kusoma ate nga basoma bintu bipya ati baba bayize ate bagenda okwekanga nga wiiki eddako nga si bya mugaso era okutwala pulojekiti ya PDM mu maaso. Kale tusaba nti omulundi guno bagattemu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo babeere nga basaasaanya amawulire okubanga ekigendererwa kyakuggya abantu baffe obwavu. Bamiliyoni 12 tulina Upper Kawuga Youth Stationary bamiliyoni 10,902. Twagala gurupu ezo zonna zigenda zinoonyerezeeko batubuulire lwaki ssente ezo tebawa bavubuka balala kusa kuzikola ki kuzifuna. Ndowooza tukyagenda mu birala bannaye bikyali bingi ffe tujja kulabisa nammwe abakulembeze abali wano tulabise abantu bumbi bwe buti tugenda kukolera abantu b'erweza kino nakino kya ssente bwe ziti abantu b'egindi tugenda kukola kino nakino ssente bwe ziti essomero lyammwe er'egindi tugenda kulizimba ku ssente bwe ziti tugenda kubazimbirayo toyireti wano na wano ku ssente bwe ziti bwega tutulire bajeti eyo abantu mubirindire mulabe ddala bikolebwayo. Bajeti yaffe ya municipality ffe mu bajeti yaffe okusinzira mu local revenue gwe tuwa omusolo ng'aba Central Division tugenda kukolerwa ki omwaka guno mu financial year ffe bye tuba tutunuulire nnyo nga ebintu ebyo biriko omuwendo gwaki. Omuntu yenna omukulembeze ali wano asobole okulondoola kubanga ffe tusanze obuzibu abakulembeze bwe kulonda bakansala bwe baba baagala bino tebabifuna kati mubanenyeza oluki nabo buki bwerere abali ffe tuba twagala babifune basobole okulondoola nga balina buki nga balina bwino kitono kyennondoola kiri bwe kiti si omukwano baetawunyikira akamu kikolebwa ssente mmeka ng'otugamba nti 0.6 kilomita tugenda kumalawo ssente bwe ziti naye bali bino byenina n'emwero tegiriiko awo kiba kinnyamba okulondoola abana abatuuze okumanya kilomita emu
ya bukadde 8 wekito wekideka twatebiriko n'okubasomesa okwetaba mu nkola za gavumenti oba mu puroguramu za gavumenti. Tutraininga oba tusomesa abantu okusoma kw'ekikulu, okuwandiika, okusoma n'okuwandiika. Era tukubiriza community okulaba nga basitiikinga ku mateeka agafuga abaana. Era twongera okukakasa community okulaba nga bagoberera laws, obligations bya gender. Central Division erina emiruka 4. Tulina Gulu, Ntaawo, Namumira n'Ensuube Kawuga. Era ebyalo bikola ebyalo 42. Sorry, 41. Tulina programs ez'enjawulo eza gavumenti zetuleetera okutujja mu bwavu. Kwezo tulina parish government model, tulina abantu abaliko obulemu gye bayita PWD grant, tulina UWEP y'abakyala, tulina SECPO y'abantu baffe abakuze emyaka okuva ku myaka 69 paka ku 7. Tulina puroguramu yaffe ya SAGE eyo nno y'abantu abakuze mu emyaka 80 n'okudda waggulu. Ezo ezimu ku puroguramu zaffe gavumenti zetuleetedde okwejja mu bwavu. Bwe nayogera ku PGM nyinza okusulawo kubanga njagala okukamala. Nze PGM entambulira mu musaayi. Baleeta puroguramu eno kujja muntu wa wansi mu bwavu okulaba ngasobola okweyimirizaawo. Era mu kyo tumobilizinze abantu baffe groups eziwerako. So far groups 154 ziri fully registered newankubadde abasubmitinga sorry Ntaawo nefuna obukadde 140 afuna fayiro emu. Detailed funds ziri mu fayiro mwezi yomo okuyambibwa. Abantu baffe ba beneficiaries abo tebamanyi kompyuta n'ekiseera kyatuuka mukama wange nga chairperson ba group balina okujja okukola emirimu gyabwe okusayininga constitutions naye nga bakola kitameddaala training ya kompyuta so tusanga obanga bakaluubizibwa. Abantu abamu tebaagala individual loans, tebaagala group loans, tufune loan ya group, baagala kino kitegeeza ki abamu bavudde mu program zino nga baako ebintu bya group. Community members abamu ebintu mukitwala bulala kasiimo nekituleta okudda emabega twakola bwe tuti ne mulema okuzza sente nga kikomyawo. A lot of paperwork asuuka mu bantu baffe naye ate nga balina okukola okutuukiriza okutuuka ku kyebaagala. Fayiro fomu platform nga musanvu PGM abantu ba beneficiaries balina okukola okujjuza so abantu abamu bakivaamu. Banyabwe ne basebo ab'obuwala mu division yonna eya Mukono akiika n'ono akiika Tewemba mu Central Nabuti Mama Juliet abakuzeemu mu myaka era atula ku mutala gawale Nakabago.